Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Olwaliro lwanjawulo nkuwaniriza n'enkubaza okubanga otwegaseeko abazadde mbalamusaako abayina abaana bammwe bw'obanga omwana wamuwuliza ng'ali bulungi ku ssomero weebaza omutonzi. Waliwo abagamba nti bbanga gwanvu simanyi mwana wange bw'asoma simanyi bw'ayita naye ng'ate school fees bazisaba ye. Bingi ebisoomooza mu bulamu bw'ensi eno. Buli muntu alina by'ayitamu lwakuba okusoomoozebwa kwe tulina nti buli omu tamanyi buzito bwa bizibu bya muno by'ayitamu. Oli bw'abeera ng'alina ebisoomooza by'ayitamu ayinza okulowooza nti alina byansi yonna. Bakubanja mitwalo 5 gy'oddukira okufuna obuyambi bamubanja bukadde na bukadde. Era abamu amaliriza agamba nti nze gwe omanyi oli wa bukadde nze bamanja 5 oba 5. N'olwekyo ebiseera ebisinga kkiriza nti Mukama takola nsobi. Mukama buli omu amuwa buzibu okusinziira ku busobozi bwe. Mukama tagenda kukutikka ky'otasobola kwetikka, apaana. Ebyo by'olaba ng'ebizibu kwe okusoomoozebwa kw'olina okwetamu okukufuula omusajja oba okukufuula omukazi. N'abo bwe weegomba balina bye bayitamu nga bingi. Ebiseera ebisinga singa otulako n'abagaga oba singa owuliriza ku mboozi z'abagaga ezitali njweteke ez'ekyo ekizimbe si kyagundi, ebyo biboozi tebikubye bwavu neeyana. Anti ebbanga ly'omala nga mu kifo ky'okukola ebyotandika kubala by'abalala. Ekyo ekizimbe si kikye, kya muganda we. Muganda waali bweru. Nedda kale si kikye, ekyo kiriwa. Bw'ofunangayo akadde n'owulira ku mboozi z'abasajja obulamu bwe bayitamu ne bye batambuliramu okkiriza n'oga nti mbadde nkaabya ki ekyo. Omusajja asobola okubuuza nti nkutikke ku bizibu bye nnina obyetikkemu. Ne bwe kuba kubala ssente ze zaafunye nagga zimbaliremu otuyana. Kati byebizibu abantu bibalimu. Ndine engineer Lubega Dongo Peter onako olwaliro. Programu egenda kubeera ya njawulo. Sam Mathias Walukaga ali on board. Ya ambassador wa Hillview Academy Matanga. Kulabaawo. Abasajja bawanise bango mugala. Anti weeyo. Ate nze nina ebintu bibiri bye nayagala ku bantu abo bataasoma nnyo at first. Bategeera nnyo omugaso gw'okusoma. Era ojjogenerera abaana bafunye omukisa ne basanga okusoma nga weekuli ne basoma busomi n'afuna diguli n'afuna ey'okubiri. Tabamanyi mugaso gwa kusoma. Era bakitwala ng'ekintu ekyokusaaga. Naye bw'oba oyagala okutegeera amaanyi g'okusoma, funa omukisa osome okome mu primary awo wakati oba mu senior wakati kati obeereko nga olina level gye wali oyagala oba funa n'otagifuna n'okomaawo mu firi oba P7 n'okoma mu P6. Kati buli lw'obaako ky'okola ne kikubanja kale singa olina senior 4, kale singa olina P7, kale singa olina senior 6. Kati akantu ako buli lwe kakutulugunya kawa abantu abalala 10 omukisa gw'okubalabirira mu kusoma. Era ky'oba olaba nze Sam Mathias Walukaga amanyi value y'okusoma. No, yakutta abaana 3. Naga nti ligulawo February. N'asasulira abaana aba 3 boarding. Naga nti oba kinze babomba wanze. Nze mbakuwadde ng'olaba. In fact waliwo abazadde abatandise okuleeta abaana abo. Nze siwe kiri ku bantu. Nasabaga nti essomero liggulwawo naga nti nze wuuyo. Ne registration bakisasula. Yasasudde registration w'abaana 3. Ne boarding n'asasula kubanga lya boarding. Yes. Naye nga ndabye ebintu bingi. Naye nasanyukidde enteekateeka ya Hillview Academy Matanga. Era ebimu ku bigambo ebitambulirako bindaga nti bye twasuubira mu buto bwaffe tugenda bifuna kati. Butereevu. Ambassadors Palace, olubiri lw'abambasada. Motto, we are the ambassadors. Yeah.
Okuziza ku bantu. Kunabuuza ku bannayuganda. Basawo ne bajjabo mbalamusaako. Mbeebaza okulindira nga Lugonvu show naddala manya programu manya ennyumba yo buli lwakusatu. Kikulu nnyo ndowooza kisinga n'ebirala byonna okuzimba nabagala kutambula na buli kintu. Bwe twogera ku ssomero tusooka kulowooza kuzimba. Tosobola kulowooza ku ssomero ojjamu okuzimba. Era ndowooza leero twandibadde tetukola na programu za site zaffe za bulijjo tutunuleko ku ssomero kuba abantu bayinza okuwulira essomero. Nga tutunulidde ki? Ne bwe tubalaga bulazi nti kati essomero wano lituuseewo wano liiseewo ebifaananyi siina bipya naye tusobola obbawo ebikadde. Ebifaananyi naye ebikadde tutuusewa so far right now. Twagenda okumaliriza ng'ebizimbe ebimu bikyali ku musingi bwe twakomekkereza nga bikyali ku musingi. Ate ebizimbe bye twaleka ku musingi tulinawo classrooms 12 olede ziwedde okusereka. Olede esimu bagitugireko ezo classrooms 12 ziwedde okusereka. Kati ezo bwe tuzivaako tulina gye tuyita administration block. Mulimu offices zonna basomesa staff room, headmaster, head teacher, bano bakumi balina office yaabwe abantu ab'enjawulo abajja okuba bakola emirimu egyetaaga offices. Nalabye administration block n'entyamu. Ate watidde ki? Boy, sinalaba. Musingi gwayo nga primary 4. Ze nalinda bye zina administration block bweti. Naye natiddemu. Totya lwa nsonga nti era bikolebwa basobola bikola naye ekituufu kiri nti omusingi mwabaze kakinte bwe kityo bwe kirina okuba obeera waggulu ng'olengera nnyanja. Omusingi guli waggulu naye omanye ebintu bingi ebituzimbisa omusingi omuwanvu. Ekisookera ddala omusingi omuwanvu teguba akolosi ku nnyumba gukola beauty. Naye gumenya nnyo omugagga. Kuba omugagga agenda nakuwa ensawo 15 nakuwa amataffaali emitwalo 2 omugagga weddewo ku musingi ogwo omusingi gwalidde ensawo mmeka ogwo? Gwalidde ensawo za sementi 12. Wanje omusingi gwokka ensawo 12 siza zimbe ekizimbe amaka emirundi egisinga ennyumba ez'amaka teyazimbisa nsawo 8. omusingi gwokka n'amataffaali emitwalo 92 zagenze mu musingi. Sente omusajja zazimbisa ennyumba amaka. Ate olede ennyumba ez'amaka terazimbisa amataffaali omutwalo 18. Era ennyumba y'omutwalo 18. Eba nnyumba ng'ate etegeerekeka ddala. Musajja yagonnomola ekizimbe kye kuliko amatoffaali 6. Naye bw'okiraba ensawo yali aga 4. Kati omuganti nze omusingi gwawe gwantutteko emitwalo 2. Omuganda omusingi gwatutte emitwalo 2. N'omuganda nti amataffaali sementi natutte 12 nzimbeko omusingi. Buli toffaali lya mmeka eryawo? Tuyinza obutagenda nnyo details lya mmeka kuba nze saagala nnyo okuwa nnyo kifaananyi kituufu kya ssente za ssomero eryo. Olw'ensonga omuntu azimba ng'alina ensonga ez'enjawulo lwaki azimba. Ayinza okuba gy'ajja ssente tomanya. Ayinza okuba nga teekateeka yonna yagamba nti mukweseeko ebbumba nga lya bbeeyi. Okuva ku musingi paka kwambuka nga bumba. Ebbeeyi kyeki? Omanyi ebbeeyi abantu nze bwe mwogera ekigambo bbeeyi kintabula. Okimanyi nti waliwo alya lanki ya mitwalo 10 ne wabeerawo alya lanki ya siringi 3,000. Ate n'alya 3 nagaa emmere ya wano ya bbeeyi. Kati ekintu bbeeyi kizibu okutegeera. Ge mazima era kizibu nnyo omuntu okugaa ebbumba lya bbeeyi. Kati gwe kyoyita ebbeeyi omulala ayinza okuba akyala abantu kyekituufu. Kati bino ebizimbe wano nga biwedde wano mwali temunnatandika kusereka? Awo twali tetunnaba bisereka naye kati waliwo ebifaananyi naye kati sibirinawo wano ebifaananyi ebipya nga tumaze osereka ebyo tujja bireeta mu pulogulaamu eneddako. Naye kati ebyo ebizimbe byolaba byali awo nga tumaze okubizimba naye nga titunnabisereka. N'administration yali eryawo ku level y'amadirisa ne beam nga zisibiddwa naye nga nayo titunnagiteeka ku wall plate. Kati nayo yawedde okuteeka ku wall plate kati gye tuli mu kugenda kutandika okusereka. Eri waggulu gye mwamaze okusereka ki? Ye waawedde okusereka. Plaster aluma? Plaster kati atandika. Ndabye nyina amasomero genda byenga gazimbibwa. Anti emirundi egisinga amasomero gy'ogenderera abazadde be baleeta ssente za building. Oli bw'afunawo classrooms 2 n'atandika essomero. Kati bw'aleeta abaana ne baleeta building few n'ayongerawo classrooms endala 2 ne baleeta n'azimbawo
office ne baleeta nazimbawo ekiyungu zitandikira nnyo ku bibiina kati ekibiina kino zirize tugaye classroom zebbiri asooka n'afunawo classroom emu abaana ne bagira abasomeramu kati eneemu n'agisalamu bu office mwe bagira nga bakolera kati abaana ne baleeta building few n'azimba classroom endala ebbiri n'atandika n'ezo ssatu neffe already tulina classroom zaffe 12 ze twatandise nazo ebibiina 12 administration block erimu ebisenge bimeka rooms eteeka okuweramu rooms ekitone nnyo 10 kubanga jjukira erimu office ya gwe erimu office ya director Muzimba University emirimu kisobe girina okukolebwa ku Hillview janjawulo gweoyagala ate tuzimbe essomero ng'ate lifaanana n'erya jjajjange lyeyazimba lye nasomeramu omulembe abo bano balaba ku Hillview kizibu okusuubira nti bajja kuva nnyo mu kitundu ekyo era ojja bajja e Kampala bavewa kati abaana babadde abazadde abali mu America abali e Germany abali e Canada abali e UK njogeddeko sinajogera ye Bungereza abali e UK abali e Canada abali Israeli abali mu Arab countries jangu wane waffe Omani Abu Dhabi Dubai abazadde abo balaba bonna balina abaana kati nga babaleka wano ate nga kyangu nnyo abaana abo okubeera nga eri bajoyininga essomero eryo nga tebalina pressure n'amanya nti omwana wange gyali kasanyusa nga wakaleko kabuuza how are you nga kagamba I am fine ate siba kusanyusa omwana ne bw'atagamba omwana ali obulungi omulaba n'omanya nti ono omwana nnaali bulungi ne bw'aba tagambye kati ekyo Hillview nsensubire jjakibwa bulungi okusinziira ku mbeera y'essomero mwe riri n'ebizimbe n'entambula n'ekki Hillview main sponsor wa Sedduge 2022 Sedduge akomawo Hillview yatugulidde poloti Hillview yafunye ne ssente zetuwa ate ng'eri mu kuzimba kubanga tiyo yandibadde ezimba tolya nnyama nze waayo ke kakodyo kempitamu obutagula ngoye nga tuli mu kuzimba abaana n'obajja mu ssomero ke kakodyo kempitamu obutagula ngoye tulaba tuli mu kuzimba kakati oyagala ngule ngoye seminti muleke naye nga njagala kubeebaza omulimu guno ogusanze otya sofa kyewagusuubiramu bwe wali ogutandika kyosanze oba kubadde mu okusoomozebwa sofa ebisoomooza ku mirimu gy'okuzimba tebibula kubanga ebintu ebyenjawulo bijja ne bibaawo ne biyita naye nze kye nneebaza Katonda nze okusoomooza kwange sikutwalanga nnyo nga kikulu ku mirimu nze kyentwalanga ekikulu ye ggoolo oba bankubye endobo oba nze nkubye endobo naye ekikulu nfunye ggoolo gye nfunye empisaawo kati omuntu anajja n'alaba ebiwedde tajja kumanya byaliwo kati nze sibiteekako nnyo mutima laba akaddo kati Pascal Mwokyono guba buno nabulengera kumaya nature resort anti kati omulembe gutambula from Kampala to Masaka from Masaka to Dubai kati ujjolabe emirundi egisinga abantu buli lwatambula n'alaba ekintu ekipya ate nze neegomba nnyo omuntu alaba ekintu ekipya Kampala waasuula n'atakiteeka Kampala n'akyongerako n'agamba naye n'abeewaffe kabakiganulwemu anti kati mwami Lubega abantu tebakyazimba tewali kintu kikimalako mirembe ng'okuba eno osoma P1 P2 P3 P4 ng'eno kadenga wiiwiiwaawa kubanga i Kampala bwe yakyuka Kampala amasomero g'omu Kampala si mabi naye eddungi ng'olitadde mu environment naye bino amasomero ogasanganga bino bibiina wabbali luguudo naye yataddeko rediyo ataddeko neewufa eno abaana bakola kibuuzo ng'olina genda omwegayire nti munnaekendeezaako tulinayo ekibuuzo akubuuza nze kati nkole ki naye kati mu lusozi awo omwana anaawulira ki bakukubula atolokerebwa nti leero ngendako okukyakalako omanyi byonna bitubibala omwana buli lwafuna ebimusikiriza ennyo okuva kusoma bimulemesa okusoma buli lwawulwa ebimusikiriza obwongo buseetolinga kusoma so essomero eriddako ebbali nze ndyegomba lweki ate n'ettaka kati gweraba omuntu alina essomero lyayiika 8 toyinza mugeza na muntu alina essomero lya hafu yiika
atano kutukumya amasomero ge Kampala olaba we basenda wa olabawo kiki ekiri kati awo baagala tukolewo ekisaawe nga abaana bo tukibetagisa genda mayiro 2 omwana wa primary okusamba omupiira ate omwana wa primary kiki bwolemu okukola ebintu mu primary mu secondary tebakulimba tojja bikola kati ninyo atusoke tufune ambassador Samathias Walukaga n'ebigambo byetasobodde okuwayamuko naye yabadde yeteekerateekera kivulu kyekaliisizo nkulabaawo netuwayamuko naye ku nsonga za Hillview Academy Matanga era ekigambo kyayogedde in fact ekirooto ekimu ku byamusikiriza yagambye nti bulijjo twenoonya amasomero ge twegomba mu bazungu okubanga gali mu bitundu byaffe nkulabaawo naye kerize mu kitundu kyaffe tulina ddi wagira wange kasomereko wano n'atuwa abaana aba basatu n'abasasulira ne fees ate abatakomye kuwa abaana abaakuwadde ekigambo kye ekigambo kya masa kya Samathias kiba kyanjawulo katukomewo kati ninyo tutandikirawo Meya Samathias Walukaga kyemutamanyi bantegezaako nti ambasada wa Hillview Academy Matanga essomero liggulawo mwaka gujja era abantu b'e Matanga omukisa gw'omufunye tegubanga nawo abantu b'ewaffe wonna Matanga Kinyerere Rwanda Kago Kawule awo wonna Kitamba Kamukongo Kibisi mwenna Kateera Butale mwenna eno Namwanzi mwenna Birinzi Bannanka Bale Bugonzi mwenna Mpugwe na Makindu mujje ensangamu mwenna essomero liiryo waliwo amasomero gogamba nti simanyi abaana kati munnange tunakola tutya bannaffe bo basomera mu masomero g'egindi Bulaaya tubaleetedde Bulaaya Matanga tubaleetedde Bulaaya Matanga ku bbeeyi buli omu jajja okuba nga agisobola omwana omuteekayo myezi 3 ogenda okumugjayo nga takyayogeranga ggwe ebyo mugamba bade munnange abaana baffe balifunye emirimu basomera mugano liiryo lizze kati kiri gy'oli gwe weekotogera gwe weeyagaliza gwe weekotogera Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina Tete opposite all competitor station esimu noti 758 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 oba noti 752 Focus Construction Company, let's build the future. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuweezezza omwezi ogumu bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be Balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne x-ray oluganda aliyeyo
Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse kubakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde. Jangu okeberebwe, omanye ekikuluma, osirike. Mulamu enzena abatalina mulamu oli omugugo. Abantu abatalina mulamu omanyi nti be bakola emirimu. Be bakola emirimu. Ekyo tokibuusanga amaaso. Ebiseera ebisinga buli bobeera ennyo nga principle ne zisukka ebigaana n'okukola kugaana. Badde ngenda gambe. Inginiya. Wangisewo. Ndi musanyufu. Yesewo. Nti ewaffe gye nva mu Masaka. Tusobola okufuna essomero nga Hillview. Butereevu. Amasomero ge tubadde tulaba, ge tubadde twegomba. Okubanga liri mu kitundu kyaffe ate ekirala. Okubanga omuntu alibadde emabega w'okulizimba oyo gwentula naye. Akati gwe oli musanyufu olw'okuba essomero eryo nze ndi musanyufu. Lwa nsonga eri emu. Nti ne bw'oliba myaka 10 baligamba nti Focus Construction yazimba essomero eryo. Kyekyo kyegamba. Kati nze biri byonna ebirabyo ng'anye bw'osanze okusoomooza ki. Nsooka sikulaba. Meya yasabye akapande. Wano ku kkubo. N'agamba Focus. Ng'ovudde kufa abalimanya tuterewo akapande. Wali emabega. Wano mu tawuni y'e Matanga wennyini. Kano ng'era kali akaliko Focus. Ekipande kyennyini eky'essomero. Yasabye ekipande ssebo. Nga ambasada. Ate meya. Ate awo teyakisabye nga muzadde. Yasabye nga ambasada. Nga ambasada. Ekituufu nange nandyegombye okusomerako musomero eringe. Kati ekyo tuleke. Kyenga nti olw'okuba sikyasobola ddisomera awo mba nyina dduweerereramu. Tuwe mwana. Baana. Ffe bwe tufuna abaana ne bw'ogamba bali bannawuyo. Nawudo, ambasada. N'ogamba Basekidde. N'ogamba Baninsiima. N'obaga nti mumpe y'abaana 2. In fact abaana 2 pamala. Ffe tuba tetulina kye tukugamba. Ate tuba tukugamba ki? Meya ambasada. Naye Lugonvu senior ambasada. Senior advisor. Senior advisor. Senior ambasada. Senior marketer. Bino ebintu ebisinga nti ekyo simanyi. Naye ku ssomero manyi. Batandikira ku P1. Yes. Paka P4. Ate tulina kye tujja okwongeramu. Ne nasa tujja giteekawo. Simanyi. Tusooke tukitwale bwe tutyo kubanga director kyagamba. Naye bwe tunaatuula mu kakomiti kali bambasada ne tugatta obwongo 6. Abazadde anti be bajjoga. Naye kaakati omwana oli wa pitu omututte kati mutowo ate muteekewa. Ojja genda okunyigirizibwa okwo kukutuuke ku bwongo gambe naye tutandikewo n'emyaka gino 2 egisooka. Abazadde banagamba nti n'aba baby middle top. Nze nkakasa bajja kunyigiriza. Director endowooza yekyali wali P1 to P4. Naye director oyo. No, essomero lya P1 to P7. Naye essomero teriyingiza mwana wa P5. Ontyo lwa nsonga nga 2-3. Ensonga esooka buli lwotwala omwana mu kiraasi ziri ezisalawo nga tomaze mmuteekateeka. Weebale nnyo. Ayinza obutakuwa kyoyagala. Naye emyaka gino 2 ogwa P5, P6 ne P7 gwe gukuyamba okuteekateeka omwana ono agenda otuuka mu P7 ng'omulinamu kyoyagala. Oyogedde bulungi. So yensonga lwaki muwulira nga tugamba registration egenda kutandika nkakasa mu December. Ejja kutandika mu December. Naye wakati wa P1 ne P4 butereevu. Bw'oba omwana wo wa P5 bambi. Tulekeemu. Bambi. Kubanga kituufu nze nakirabako. Amasomero gonna agazimba abaana gabajja wansi eno ng'omwana amanyi n'ekirina okukolebwa. Kati gw'oyagala owe omwana wo ku Hillview Academy Matanga ng'ali mu P6 naye nga tasobola nakukola bigezo bya P6. Ne bwana ababisobola mwe mulina principal yammwe. Nga aim y'abali omwana wa P6 atule ya P7 n'abiyitira n'afuna first grade. Ye principal. Abasomesa gye babajje babalabye. Gwe naye kye neebuuza
headmaster wayogera otya naye okusobola omukkirizisa essomero liraba waliwo omusambi wa Leicester City atayagala kusambira mu Real Madrid Arsenal oba Arsenal kati yeriko waliwo omusambi wa atayagala kusambira Arsenal ng'oli musambi wa Fulham nga tayagala kusambira Arsenal kizibu nnyo kati bwe yagize eri n'atunula munagana ye eno Arsenal buddu tudde mu masaza wano kati oyagala waliwo omuntu asamba mu masaza atayagala asambira buddu ne bw'aba badde asambira Kyaddondo wano era bwaga nti buddu emuyise in fact njagala kwebaza management yes sir bali so strategic badde naludde okukiraba nsomye naye amasomero gonna gensomeddemu ebisinga lwaki sometimes I get excited nti bipya ku masomero gempeerereddemu ne gensomeddemu selection ey'abasomesa wanga nali nkyogera nnyo ekintu nasobodde okufuna omukisa okubeerawo nga bakola interviews z'abasomesa abagenda okusomesa in fact okuwandiisa abasomesa kwawedde era abasomesa abamu gye baliyo taamu eno kukozesa baana bigezo naye kye baakoze nga ne bw'oba ogenda kusomesa P2 bakuwa ebigezo bya P2 ne bakuwa n'ebya P7 tosobola gga nti osomesa primary ate nga tosobola bigezo by'abaana bw'obigwa onasonyiwa interview teba yakuleta bulesi zeno nali manyi jana mpapula zono baganze nasoma obusomesa nabusomera ku TTC egini abasinga bwe bakola amasomero agasinga kasitoba nga ino kubanga kyosomesa goli beyond ku kyo thank you oli musomesa osomesa P2 osomesa ki science na luzungu ba nga bagikuleetera ya P2 P3 kati bakuleetera ya P2 P3 ng'ogimaliriza ate nga bakuleetera ya P7 kubanga target yawe ya P7 wano wakuyingiza naye wali target eyo ya P7 ogisobola bwegaana ne bo basoma obusomesa batogenda bagasa natusonyiwa omukulu lubegadde omupita be bali emabega w'ebizimbe ebyolaba ojja tufunira endowooza ku bifaananyi ebipya sijja bifuna leero naye nja bbawo ebyo bye nnina maaso eziddako bwe tunaaba tufunye omukisa tujja kugendayo tukoleyo ka pulogulaamu kuba naffe we mutukyalirako tulaba ebintu bingi mujja n'ebyennyanja engeri gye muyita mu Lwera ne tulya ku byennyanja ne tufumba omuceere abane tujali ya kawunga tokeribawo ina offices ezisoba mu 10 muterevu anti kati kirikiria tina office ya director yesinga obunene mu wantu awo ne tufune headmaster yeddako ya deputy ne tufune ya deputy dosi ne tufune ya dosi yes ne tufuna ya basa ne tufune ya cashier ne tufune ya jetuta staff room ne tufuna ya security mwe okubaka control cameras n'ebirala somero lya kamera tato of course omulembe kati yewezo tutuli mu mwenda munana ne tufuna secretary ne reception ne office 10 zolede weziri toilet zezinezo obunya kati omwo mulimu toilet mwezi mu administration munda mwennyini mu kizime mulimu toyizaamu naye ng'olede ne outside toilets nazo gye ziri eno hoteri sisomera eno hoteri kati olede office ya director ne headmaster ezolede zina toilet zaazo munda tolaba ku director ngo akukoma onu nakyebweba ate ng'oli director tolaba ku director ati akutte bikokoma sebo ebikokoma gwadiba ye toilet paper mu Luganda ye toilet paper bakubikokoma ne bwe bibaje ebiri okumuyisinganya naye mu kaluumu ako mu kayingiro n'akafulumo n'akayingira twalabanga kiina amakulu ganja ole tugaawo no wabeere neye wali asokeze nayimiriramu awo amugumiikiriza awo tajja tuukawo n'omusomesa ali mu staff room naye nakatoya akaayo what kakati bano betwaterawo toilet endala eringa eya bonna yano oyingidde mu otuuse gye tuyise reception olindako waliwo asasula ogenda ka short call kati awo wennyini mu kizimbe waliwo toilet endala eya public
ey'abantu bonna babakozesa ki gonna ge gano ga kapeesa gonna ga kapeesa nyigako ate oyinza ogiteeka mu kizimbe nga si kapeesa kasita ogamba nti eri mu kizimbe kitegeeza nyiga peesa section yonna simanyi ebyo director ajja bisalawo naye nze ebizimbe byendaba byonna bindaga nti essomero lya bisulo naye nze nakirabamu amasomero bwe gabanga lya district banga lya boarding strictly gabaga njawulo nti wano omwana bwadda waka asanga ebimusumbuwa bingi nnyo neeyandiisa obulungi ajja okuvuganya n'ono asigala ku ssomero ngeri ava ewaka bamuvumye bakumuvuma ayina embuzi ez'okutwala ku ttale ayina amazzi ag'okukima ayina otambula mayiro 3 kati ono ye bw'ava mu kiraasi n'agenda n'anaabako n'asimba n'alya ku mmere ye bw'amala okulya emmere ye n'alowooza kusoma ono omwana w'ekisulo anyweddeyo gati ow'ewaka ali ku bijaaja tutte n'ambuzi ku ttale omanyi kyekitegeeza ono ye ali mu bitabo bya balansingamu agamba nno wano sikola bulungi pepe eno kanjiddemu kati nze ate oluusi nkiwagira nti bwe libadde tutambule nadde bwe kiba kisulo tutambule na kisulo kuba lwaki nti eryadde lisobola abaana abo omusomesa amanya sipiidi kwabatwalira n'amanya nti abaana bange badde bakeera ne batambula mayiro 4 ne bagenda ne balima ne bagenda ne bakola ki kati sipiidi kwabatwalira era eba eyo kati bw'otabula bano nebali oba obonoonye kuba baliwo batwala sipiidi nnene ate bano bagira ku ntono kati bambi babeerawo bootulugunya kati okwewala ekyo nze nga webadde ebedde weba boarding eba boarding nze bwe ndowooza nze ninze bulinzi ate olinda baana bange babiri webali nga senior ambassador ate abaana ba era advisor abaana ba Samathias Walukaga in fact tuli mbaana 40 already abali online on penning nenga bali sure deal bawera 20 ati boarding section nze nakitunulamu olaba wano mu Kampala tuweerera abaana omwana ng'omunona nayo ninga omusasulira 1.2 1.3 kale tugambe kakadde kamu naye akakadde kamu n'okeera n'omutwala n'oddayo n'omunona manyi kyekitegeeza emitwalo 5 gy'amafuta emitwalo 5 gy'amafuta yemitwalo 10 buli day ulinaku kati kitegeeza omwana oyo wabbeeyi nnyo wadde ewaka alina okubaako by'omupakingira ne byalabirirwa kati ate bw'omubaawa bali ne baba bakugyeko akakadde oba tolina ky'ogamba nze nkuwadde ekifaananyi kyendowooza nti kati gwe ne bwe baba baze bakututteko kati omwana bo be bamuliisa be bamulabirira be bamusomesa be bamujjanjaba byonna biri kuli ate n'ekirala omwana ave mu environment eno ey'okubeera nti bulinaku aba mu luguudo emmotoka zimukubira eŋŋombe akooka akooye n'asoma akooye n'abamu abaana tubaleka naddala baganda baffe ne bannyinaffe abagenda ebweru omwana n'omuleka naye nga wamuleka walekawo nga capital anti kasita waleka omwana bw'alaba yavuwaddemu nagga omwana mulwadde ne bw'aba mulamu naye nga bw'obasaba nti munnange gundi mulwadde yeetaaga kgenda mu ddwaliro omusawo yatusabye emitwalo 2 weebale nnyo kati okwewala ebyo byonna ebizibu omwana muteeka mu kisulo kasita waba nga wali seefu bulungi ne environment nga nnamu n'abeerayo ddala kiki tutogedde bagiyita Hillview Academy Matanga we are the ambassadors Ambassador Matthias Walukaga yasabye ekipande ku luguudo kyekirala kiri ogambye kisaawe kye bali mu kulevolinga nakyo kigenda kuba n'omuddo mu bbanga eritali ddene nnyo tulabe ng'emirimu gitambula kasita ofuna classroom zino ofuna administration nofuna abaana be bazannyira oba tolina kyogamba nsi somero eryo neze dirabanga lyake ate nno kukyaliko ennyumba nnyingi ezikyazimbwa olusozi twalusendako ekitundutundu naye waliwo n'ekitundu ekitannasendebwa kati okulusenda olwo olusozi oddujjako eyo buloko z'olaba kuba woolaba kati tulinawo ebintu byonna ku ekyo kye twasenda weebiri kati tulinawo n'erizaavu yayiika 5 tennasendebwa naye kati yo tujja kulaba embeera bwe tumala okumala wano ne tuzimba wonna ne wagguka ate nga tudda wali nawozimanyi okuzizimbako ebizimbe n'obijuza etali university naye primary bajja bizimba nze birungi byerere yesewo mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola
nze nja kusanyuka busanyusi nga ndaba litandise nga ngamba nti essomero lye nayogerako okuviira ddala nga batandika okulizimba kati liiryo abayizi mwe bali nja kujja ngamba kyalire ozemu nekubayiza amaanyi omanyi abayizi teri kiba kyalennyinga kulaba muntu gwe babadde bawulira kyekintu ekirooto ky'abayizi n'alabirawo nakutteko pulezidenti mu ngalo tolina kirala kyolaba omwana Bobi Wine bwe yagenda gye ebweru Bobi Wine yagenzeeko ebweru kabadde nga katrip kolabanga akatono naye gavumenti ya wano yakoze emirimu eye Saudi Arabia neyegundi eye Dubai nekola emirimu n'abantu abalala aba bulijjo ne bakola emirimu kati n'essomero bwe liba bwe baga nti Mr. Lugonvu enkyajja ku ssomero wonna bayonja abaana beeyonja abaana bayogera abaana bintu bingi nti omuyimbi Walukaga yabaddeko ku ssomero yajja ku ssomero n'abayimbi bonna bawulira nga bajja kulaba ku muyimbi gwe beegomba ekintu kulaba ku muntu wanjawulo ku ssomero tokiyita ekyokusaaka mwebale nnyo enteekateeka nze ensanyusa ntufunye ekintu ekipya mu ggwanga ekintu ekipya mu Masaka nzikiriza okuba nti nina kye sigambye abakulu b'e Masaka bajja ne batulambula administration yonna Masaka district bonna physical planner engineer bani bonna bajja ne balambula omulimu gwonna ne bagamba mukozi omulimu ate jjukira nti essomero lino lyabawaayo ne kafeva ne likola n'oluguudo olwo lwonna ne litolereza byonna baabirambudde ekikoleddwa balina ka complain kamu ke baakozeewo tulina obugayavu bwe tutaakola anti tulina ekitabo mwewandiikibwa abagenyi kati ate ekyobusimbibwa mwagala etteeka liba tteeka abagenyi batandika olunaku lwotandika okukola paka kati baŋŋambye toyinza kuleka meeya najja n'atuuka ku ssomero n'atawandiika kati nze yinginiya nabadde ebitabo byange ndi nabyo mu mmotoka nebagabadde ebitabo biri mu mmotoka kati nabadde ngazizza omusango naye kati nakatereza bulungi ebitabo byaffe weebiri buli ajja alina kati okuwandiikamu nti gundi abaddeko ku ssomero lino azessawa bweziti meeya atuuseewo tawuni kiraka atuuseewo physical plan atuuseewo bonna babadde bajja n'emmotoka 8 bazze kulaba hivi akademata bajja tebatulambula nzige njitukako mutuusi nenti ambaati aliko kubenga nti waliwe tugenda w'omusajja nti wanti awo lwaki tosebula mu Uganda basewo ne bajja mutusonyiwe leero titukoze tunyumizaamu bunyumya tukoze birungi bitya naye okunyumya kwaffe mu kuggyemu ekyokuyiga n'ebyokukola abalina abaana kyabazze eno kyanoonya eri n'eri esobola okutuukirira Ambassador Lugonvu ebirala jja bikutuusaako naffe aba Focus Construction tubeebaza obulinaku okutubeerako nga mulinze pulogulaamu yaffe n'okutulaba mututuukirire ewetaaga ebibuuzo n'ebirala tujja byanukula webale nnyo webalire ddala tuli mu mwezi gwa 10 tuli mu gusiibula tugenda mu gwa 11 registration ejja kuba etandika mu mwezi gwa 12 bajja kuwandiisa abayizi okuviira ddala ku primary esooka paka ku primary eyokuna naye ng'essomero liva ku P1 paka P7 naye protocol yaabwe ekoma kuwandiika P4 bakoma ku P4 olw'ensonga nti baagala omwana P5 P6 P7 nga bennyini be bamwezimbidde kubanga ebigezo ebikolwa mu PLE bitandikira ku P5 P4 paka P6 byebikolebwa kati bookera ku makya gwe n'oleeta omwana wo ng'omulesa mu P6 ayinza okubanga line gye batambulidde mu yesi waali okiraba n'olwekyo teekateeka omwana wo oyinza okuba ng'oli wabweru wa ggwanga enteekateeka bwe zinaatandikira nja kubagamba nti registration ku Hillview Academy Matanga yatandise muleete abaana bammwe kijja kunnyumira ng'abaana bange bazannyako n'abaana bammwe ng'abaana ba mmeeya basomako n'abaana bammwe abaana ba town clerk abaana baani abakungu ab'enjawulo kubanga ssomero lyo lya nkizo mu g'enkizo ate ebiseera ebisinga nti ebimu ku bitufuula ab'ensonga omwana wo essomero mwasomedde abantu baasomye nabo basalawo kinene ku nkyayi omwana wo bw'asoma n'abakubi b'amatoffaali kitegeeza nti osigalidde kwegayirira mutonzi naye bw'asoma n'abamu nga kitaawe yali mukulembeze mu kino bw'amuteeka mu ofiisi eri ajja kuyita owuwo n'olwekyo tufeeyo nnyo ku masomero abaana baffe bwe basomera omusingi gw'omuweno ku ntandikwa gwe musingi ogenda okukyusa obulamu bwe era owulira abantu bangi nga bagamba nti twasinkana mu primary twali ffenna mu primary gwe mukwano ogutandika
oba oli awo nzikiriza nti kijja tuwa abaana abalungi abenkya abatagenda kunoonya mirimu abagenda okuba ab'ensonga. I'm an ambassador and we are the ambassadors. Essomero baliyita Hillview Academy Matanga, we are the ambassadors. Ekifo we bali bayitawo Ambassadors Palace, olubiri lw'abambasada. N'olwekyo gwe nze ffe tuli ba ambassador aba Hillview Academy Matanga. Bw'obeera ng'oli bweru gamba omuzadde, gamba omuntu, ogamba muwala, ogamba mutabani wo nti omwaka ogujja omwana wange agenda kusomera ku Hillview Academy Matanga. Baaniriza abayizi okuva wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda kubanga balina obusobozi okusinziira ku mutindo ogw'abasomesa be balina. Kiki ensobola okwongerako okujjako okwagaliza ebirungi abazaala mwongere okuzaala essomero lyaffe weeriri eritutegeera era erimanyi kye twetaaga. Mbagaliza birungi byereera. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Mwalabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu